Ensimbi ezeetaagibwa mu kusimba emiti nnyingi nnyo ate nga n'enkola ennungamu tebagijjumbira. Abantu bangi bettanira mu kutema emiti wabula ng'okusimba emiti gino beesuulirayo gwa nnaggamba. N'olwekyo ab'ebitongole ebikolaganira wamu mu nteekateeka y'okusimba emiti bavuddeyo okwekubira omulanga nga baagala abantu bajjumbire okusimba emiti. Ng'ovudde ku mbaawo n'amanda ebifunibwa mu miti, emiti giyamba nnyo mu kutaasa obutonde bw'ensi. Kavuma Dennis ng'ono maneja mu Uganda Timber Growers Association agamba nti singa ebitongole bino bikwatira wamu bijja kusobola okutaasa emiti era basobola okugifunamu ensimbi. Tetubadde na bitongole, tetubadde na nkola nnungamu eyamba abasimbi b'emiti. Okugeza omuti gw'okusimba n'olina emyaka 10-15 waliwo obukugu obwetaagibwa mu kugirabirira. Ebibira eby'obutonde bye bisinga okutaasa eby'obutonde mu ggwanga. Kigambibwa nti singa oli abeera ng'atemye ekibira eky'obutonde kimukakatako okugezaako okusimba omuti omulala, awo w'abeera atemye okusobola okukendeeza ku pressure abantu gye bateeka ku kibira ky'obutonde. Tetuyinza kubeerawo nti tulinde emyaka emirala 10 biri ebibira bye baasala bikomewo. Kyetukola tulina okusimba gino emiti ne giyambako ke giyambye, naye ate era bwe tuba tusimbye gino emiti tuba tukendeeza ku pressure abantu gye bateeka ku bino ebibira ebyaffe ebya natural. Nti omuntu bwe yandibadde nga oba ayagala okugenda okutema embaawo ate mu kibira ekyaffe ekya bulijjo, wakiri bw'aba alina emiti egye gye yeesimbidde aba asobola okukozesa egyo emiti gye yeesimbidde. Ebintu bingi ebisangibwa mu bibira ate nga bya mugaso nnyo. Ebintu ng'omubisi gw'enjuki, ebimera n'ebirala bingi nnyo. Bino bikosebwa nnyo naddala ng'ebibira bisaanyiziddwawo n'okukozesa ebidagaladagala ebitatuuka ku mutindo.